Neyanza nnyo neyanzeege mpuliriza bulungi muganda wange Sserunjogi ng'alambulula enzirukanya y'emirimu mu kibuga Kampala. Njagala kusooka nange okumutegeeza nti ekyakoleddwa Makerere si kirungi, tuleme kukiteeka ku pate, tukiteeke ku bantu, kubanga mu bibiina byonna mulimu abantu abalungi n'abaki n'ababi. Naye nga amazima gali nti ekikola kyo kibi era amazima gali nti ebibiina ebyadde birwanaga byabadde bibiri. NOPU ne FDC. Mazima. That is the fact. Omanyi tulina ekizibu kimu. Ne brief nzikiriza sebo. Meeya bakukiriza okugereka kuwandika kapapula meeya. Ebbanga etunamalanga bannayuganda tubalaze kituufu. Naye tujja kugyonoona. Ate abakulembeze abali mu bifo bandibadde balaga nnyo, bandibadde exemplary eri abantu. Bwe bansobi tujogeko nti eyo ki? Eyo nsobi. Ekituufu kiri nti ekikola kyabadde kibi okutugumbula omwana ow'obwereere by'obufuzi ate yabadde weefudisi. Okyegedde ne balaba nti oba oli awo alina upper hand gy'atutekinze nagaka bamuli bamufumita ekiso. Ekyo kyagenze. Tutya Mukama abeere nga gye yamututte amulamuza kisa. Nkivumirira ne sekuvumirira kibi nnyo, si kirungi n'akamu n'eddagala. Onkoze bulungi. Nondeeta ne muganda wange Sserunjogi. Obwedda ayogera gavumenti. Naye Sserunjogi bukyakula kutuuka wano abadde mu gavumenti. Abadde mu gavumenti. Sserunjogi okuba mukulembeze ati ate mukulembeze opposition mukulembeze wa gavumenti. Nakati yakyali mu gavumenti. Abadde mukulembeze mu gavumenti ya NRM. Era abadde kansala ono yatutambuza natwala Bulaya wonna omukulu ono. Era ng'atambuliza mu gavumenti ya NRM. Ebikoleddwa byonna abadde mu decision making, abadde asalawo kubanga tubadde mu councils ezisalawo, council ya district, ebikolebwa byonna mu Kampala, ekibuga kitambudde kitya, ekibuga kiremereddwa kitya, ekibuga kikoze kitya, abaana bakoze batyo obutayambibwako, ate ng'atwala esekta ennene y'abavubuka. Bwe kibuga tuwa kitambudde bulungi mu Kampala ng'ate yabadde omukulembeze w'abavubuka avunaanyizibwa takoze kimala nga naye omuntu personally is liable. N'olwekyo twagala tumanyi nti bwe nabeera omuvubuka nga nze mukulembeze w'abavubuka nakola bwe nti kiyakola nga tutwalanga e Bulaaya tetukule tukyakala nenkola n'eyikaze ettaka tugenda Germany, tugenda luddawa, tugenze luddawa tugenda okyegedde. Naye eggwanga twetaaga tulitegeeza amazima. Bwe tubadde tutandika wano mu introduction yagambye n'akola enguudo 5 era kati tuzijjamu malamu tuziteeka mu ki? It is an achievement. As a mayor. Azikolanga gavumenti. Era essaawa zino bwe sente ezikolebwa ezikoze enguudo ezo zivudde mu nsawo ye, zivudde mu gavumenti, zivudde mu NUPU, zivudde mu NRM. Anje gayo kujjayo sente ezo simba nenga tegolubege asimba nga tuyine nga teri mu kumasamasa kulimba talina guli ngato yite nga teri mu kumasamasa yindi ojina ne masamasa nabo kulwanyirira ukyegedde. Omusajja tubadde ffenna dokita afunye obwa dokita n'enguudo zayogerako zaali mu waaka planning nga tannayi kitambula afunye obwa dokita ku mulembe guno n'asoma n'afuna environment ali mu bukulembeze ate era mwasomedde okusobola okubeera dokita olunaku olwaleero. Musajja ow'ekitiibwa n'okwesimbawo n'okubeera mu foora mwezi zonna zokola z'owulira eziri e Bulaaya talemerwangako. Era abadde aga drone z'abadde wali drone zamuganya okubeera chairman w'ekyo. So abantu tubabulira achievements n'ebiganye tubyogereko, naye n'ebirungi bye tufunye naye tubikole ki? Tubyogere kujja kutuyambako okusobola okuwa ekifaananyi ekirungi eri abatulaba n'eri be tukulembera. Abadde ayogedde palamenti yekola emisolo gyonna tutuliisangu nga palamenti. Palamenti ekola acts bwemala okuzikola nezisindika mu local government. Local government implementation ya local government naye ate era kiva mu recommendations ezivudde mu local government. Bano bagamba nti okusinziira ku mbeera gye tulaba twagala kwongeza emisolo gino bo bennyini. It is not initiated at parliament level. It is initiated at the local government. Nolwekyo emisolo egyongezebwa era ssebo KCC Act section y'omusanvu eyogera ku functions of the authority akatundu C kagamba to determine taxation level. This is where I'm coming. Kyekugamba nti bw'otunuulya emisolo gino gyonna, for instance babadde bali mu kuddamu okugereka emisolo gya property rate.
emisolo emabega gibadde mirala kati mirala, ground rate abadde mulala kati mulala. Eyo parliament, eyo parliament sebo tax levels eyo parliament very good for musolo gujja no property rates exactly yambuziza kode ngambuza increment kankuddemu kimwe tukidde twangu yobudde increment y'emisolo gyonna gimwongezezza parliament yegyongezezza ku mulundi guno tetwongeza misolo wabula tusaba levels tugaa nti kati wano nga property rates property rates twagambye bwe kusaba kwaffe parliament ekkirize nti abantu abafuna obukadde obutaano okukka wansi ebeere 0%. Very good. Ebeere 0%. Tukomekaawo property rate bamaze okuddamu valuation yakoleddwa egenda kukolebwa mwasindisa abantu okukola valuation egenda kuddamu okukolebwa mwasindisa tunaba oli meeya ndi meeya njagala okutegeeza wetwogerera wano valuation mu wiiki 3 emabega yabadde ekolebwa era abantu sewa nyina ebizimbe mu kibuga era abantu abastaafu ba KCCA bagenze buli nyumba nga barivisinga property rate okuddamu okulaba nti eno sente value kati ntono era nnene oba nyimbi bagikendezeko okusinzira bw'obanga olina ensonga ng'ogitwalayo ne balaba nti mweri ne bakendereza kuba ne bakola ki ne bongera gulo isi parliament eyo KCC valuation eya property rates ekolebwa every after 5 years. Central division KCCA eteekwa contracting abavaluers era abateekwa okugukolako naye eya central division basobola okukola supplementary budget valuation era central division baba bagikozeemu supplementary valuation tekina mutawaana central division yaki ya KCCA takiwakana genda maaso Saalongo n'olwekyo njagadde making a point straight nti emisolo egisolozebwa ne KCCA si misolo gya parliament era ebirowoozo ebitwalibwa mu parliament tebiva mu parliament biva mu local government okugamba nti kati twagala kwongera era bw'olaba nti buli bwe tuba n'ensonga mu parliament zentula ku physical infrastructure committee twakasinkana ED ne bastaff ne baminisita ba KCCA nga baleese ebiteeso byabwe okusobola okulaba nti bino byetwetaaga twetaaga parliament ebikole ki ebiyise tetuga nti twadde etteeka lya tenants and landlords bill abakulu bano bebabireeta bebabi-initiating nebabireeta netujja ntuliyitamu netulonga netukola ki president n'alikola ki n'alisayininga so kitege basebo ne banyaba abatulaba ku BBS nti KCCA oba local government evunaanyizibwa ku misolo egibasobolezebwako so si parliament yezikola ki egivunaanyizibwako ba lord mayor ne balmayors be ne ba councillors ne technocrats be batandika okuteekawo ekintu olwaleero wetwogerera budget ya KCCA bagenda mu budget formulation budget conference neggwa proposal zaabwe ne budget neeyita njagala KCC councillor akuba essimu awagambe nti nedda tetuyisanga budget ya KCCA ffe kyetukola mu parliament kwongera kubawa sente nga tugamba nti okusinziira ku local revenue oba local collections zetulina tezijja kusobola kutuyambako kukola kino nekino 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 tubeere twetaaga esente endala okukola kino nekino nekino waliwo ne sente eziva mu World Bank twetaaga sebo parliament oziyise tusobole okuba nga tuzikola ki katuzikozesa roli yaffe nga parliament wekola ki weeri okyegedde n'olwekyo ffe tetuyisa budget parliament eyisa budget ya KCCA eyisa budget yaayo ne divisions zino olwaleero kati ono mukulu mwali meeya Lulinga yali chairman budget yeyisibwa ekawempe yagiyisa ewuwe bwaba agamba nedda akyoge nti yayisa budget ye mukama wange kawempe division teyayisa budget ne KCCA teyayisa budget era wakiwulira wano nti omukulu minisita idi yakwata budget n'agitwala minisita n'agitwala idi ye technical person wa KCC idi ye atula mu lukiiko olwa KCCA olwa authority ne lord mayor era activities zonna eza KCCA n'ebiteeso bisalibwawo mu council
budget emala okuyita ffe twayisa budget ya KCCA ku ssente zetugenda okubawa ne ssente ezivudde mu World Bank ezokukola enguudo ogenda kwetunulira olwaleero enguudo nkulu tuzayogerako ziri fully funded by World Bank. Sente ziva eneewole buvunaanyizibwa ffe kuziyisa ntuzibawa era ezimu ziri conditional ezaziki ziri non conditional. Right. Kati smart city. Kati smart city. Lwaki smart city ina kuleka bana Kampala nga bakaaba abaana nansangwa abaana abaluddemu abaana abakola akaabwe kufuna kasente kikulu nnyo yensonga y'abano kikulu nnyo omanyi tutunulire ensonga zino tutaddemu ebyobufuzi Ssalungi Katuwana ayogera bulungi kubanga ensi emulaba bw'agenda eri mu kanso nga meeya katandika ku mateeka n'atuula ensi gyetamulabira n'ayogera birala. Ekituufu kimu akimanyi nti amateeka gafuga ekivuga weegali. Akimanyi bulungi nti ne license eziweebwa abatembeyi weeziri. Ehoka ayina license. Ehoka omutembeyi yaani? Omutembeyi tabeera stationed. Omutembeyi aba atambula buki? Aba atembeya butambuzi. Ne license weeziri. Akimanyi era bwe twali mu kanso twazigabanga babazigaba simanyi kati kikola kiriwo. Ebibuga bizimbye amaduuka ag'enjawulo amangi ennyo ageetaaga amaduuka ago okuyingiramu abaki abantu. Tulina abantu ab'ebiti ebyenjawulo bamufuna mpola. Waliwo omuntu alina capital wa mitwalo 10, waliwo omuntu alina capital wa mitwalo 5, waliwo omuntu alina capital wa miliyoni, waliwo alina capital wa miliyoni 10. Abo bonna classification zaabwe balina ebifo byabwe balina okukola ki bwe balina okuba nga bakolera n'okubeera. Buvunaanyizibwa bwa KCCA wakati ne gavumenti okusala amagezi okulaba nga abantu bano bonna benjogeddeko wammanga bafuna we bakolera emirimu gyabwe nga tebateetaganyizza mateeka ga kibuga oba nga tebateetaganyizza balala we balina okukolera. Tulabye nti abantu abamu si bonna naye abamu babadde bajja ebintu mu maduuka mazima ddala nabajja ebintu mu maduuka nabitwala waki ku kkubo nga alina edduuka bulungi nnyo naye naava ku dduuka najja kuki ntula ne bannaffe bambi abalala nga tebasobola kusasula ki maduuka ago nga batuufu alina kapita mitwalo 10 asubudde bugundi bwa simu oba asubudde buntuntu obutonotono nga mumaliriza bwayagala okubanga naye afune sente. Abantu abo bonna kinjagala okubira omulala gavumenti yaffe makati ne KCCA batuule balabe how best ngeri gye basobola okubeera nga bafunira abantu abo bagenda okukolera oba bakolera nga tewali lutalo na byabufuzi bikoze eki ye Honorable Muhammad